Ku kyalo Kateete Gombola ye Kasawo mu disitulikiti y'e Mukono gye tusanze omusajja yeefudde ekijjolooto kagwa ensonyi yeddidde omwana we mu ku bana 8 n'amusobyako era okkakkana ng'omwana ono afuuse embuyaga ezikaza engoye. Neegattaako nga tulombojja emboozi y'omugenzi Namakula Peace eyaziikiddwa oluvannyuma lw'okusobezebwako kitaawe. Gwagenda maaso okuba nga ate otugoberera nenkubuuzaako era nenkwebaza n'emirimu gy'osobodde okuba nga weekola. Yenze muzzukulu wa Kisolo Martin Kimbowa, tuli Kayunga, tuli kugoberera emboozi y'omwana omuwala eyavudde mulambo ensi eno eyafudde oluvannyuma lw'okusobezebwako taata we amuzaala. Obujjanjabi babulwadde obutono bakiki kyamaani ono ajja tunyola. So bwe tulina ye ssentebe w'ekitundu ku kyalo Kateete mu disitulikiti eno Mukono, disitulikiti y'e Mukono egombolola tuli mu Kasawo disitulikiti, tuli mu Gombola y'e Kasawo eno wansi gye tuli. Kyemanyiza nsi okulaba naye ojja kwogerako nnyo basobole okubuukinga. Amanya nze Kimula Saalongo Kimula nsanyusa okukuwuliza. Embeera ku kitundu kyo amawulire gajja gatya? Amawulire gatukuba enkiiko y'amaanyi gajja oluvannyuma lw'okutuleeterwa maama w'omugenzi yantuukako ku lunaku lwali lwa 5 lwa 6 kumakya nnyo n'ategeeza ensonga z'okukwatibwa kw'omwana we. Nali sirowooza nti omwana ali mu mbeera mbi, ne mmugamba nti omusango munene nnyo ogw'okukwatibwa kw'omwana ate nga gukoleddwa taata w'omwana ye yakwata omwana we. Taata w'omwana ateeberezebwa okuba nti yakwata omwana we byazaala. Tutandikire ku taata. Amannya ga taata y'ani? Amannya ga taata Yesimbwa Eriya, mutuuze waffe mu kyalo. Mutuuze wa wano? Alina abakambire ku kyalo. Buli maka galimu omukyala? Buli maka galimu omukyala, naye agaaga omwana eyakwatibwa baali bafunamu obutakkanya ne maama w'omwana n'avaawo n'aleka omwana oyo. Yali azaddewo oyo yekka? Amulinamu abaana 6. Era mulina abaana 6? Naye ng'oyo ye mukulu. Yalina emyaka emeka omugenzi? Omwana alina emyaka 15. So maama mu butakkanya bwe baafuna n'omusajja, maama n'atambula n'agenda. N'aleka abaana bonna bawala? Kuliko abawala 3 n'abalenzi 3. Naye bano abawala 3 be basembayo, ate abalenzi be baddako ono yakwatibwa. So oyo yaddako yakwatibwa yasigala alabirira banne wakati nga maama taliiwo? Yasigala alabirira maama abaana bonna yasigadde ng'alabirira famire, kubanga n'okusoma nakitegeerako oluvannyuma nti kwali kudobonkanya omwana etakyasoma. Yali yakomako mu kibiina ki? Kya 7. So n'asigala ewaka ate maama wuuyo anobye, n'asigala ng'alabirira bato be. So taata yabanga ava mu maka gali amalala n'ajja ne ku mugano? Byonna tubitegedde oluvannyuma lwa nsonga eno kugwawo, naye nga twakitegeera nti amaka agamu agasooka yali yakyankalana n'omukyala era yo nga yavaayo n'adda mugali n'akyankalana n'oyo omukyala mukulu. Omukyala n'agenda n'asigala ye ng'ali n'abaana bongi. Etegeeza embeera eno etuuseyo ng'amaka gombi tegakyalimu bakyala? Nga omukyala omu mwali naye ng'alinga eyamuzira, ye omu mwali naye ng'alinga eyamuzira nga yamulekawo. Ate nga neeno weeno yagenda? So kati yali yashiftinga nga yadda eno, wono yagendera ddala ewali abaana bano. Kati mu baana be omukulu yali afuuse mukyala we? Yagezaako okufuula omukyala n'amukozesa obuvunaanyizibwa, era obuvunaanyizibwa bwonna nga bwogambye, kubanga yasigalawo nga yalabirira banne, yakima amazzi, ye mukulu yabooleza, kati n'atuuka n'okumutuma emirimu maama egyo. Omwana yali yajja buzina nnyina oba omukyala yamuzalya ddala? Omwana ye mwana w'omwami Simbwa omukulu, omukyalo mwana w'omukulu. N'oli omukyala omulala amaka amalala mulinamu abaana? Alinamu abaana naye nga bo ab'ono be bakulu, era ono ye mukulu. Kati amawulire ag'okukwatibwa gasaasaana gatya? Amawulire g'okukwatibwa, nze omutuuze omu yajja n'agaŋŋambako olweggulo lwali lwa 5 n'agaŋŋambako, nemugamba naye gali so sensitive tugakwate n'obwegendereza. Naye naye yali awulidde olugambo ate nga tewali kiraga nti nno oba omwana mulwadde naye nga yawulira nti omwami Simba yakozesa omwana we. Ne tutuma mangu w'abakyala kubanga yali ategeezezza nti amawulire gajja ku mukyala. Mugamba ensonga zitera nnyo okukambya mu bakyala ne mutume w'abakyala ku kitundu. Naye olweggulo n'akomeza amawulire nti ge yali afunye gaali makyala.
ate enkeera ku makya ennyo kusaawa nga 12 mama w'omwana ye n'atuuka n'atuuka ne kojja w'omwana nga baleese ensonga ze zimu naye ng'ate bo bagirambulidde bulungi katono nnyo nga tetunatuka maama w'abaana bano bwe yagenda ye yalagawa mama w'abaana bwe yagenda kweyirira ng'embeera y'ensuku ku kyalo ekiddako mubadde mumuwuliza ku mpimbi badde wala esayidi z'emikono eyo ndowooza gye yali olwo ye amawulire gamwana kati omwana bw'afuna okunyigirizibwa kuno kyamuyisa bubi nnyo n'atuuka n'okubula awaka n'agenda mu mikwano gye nga kimuyisa bubi n'agenda mu mikwano gya maama we naye yagenda alumizibwa ekitegeeza omusajja ono yalinga akikola buli kaseera kitegeeza okuba nga yali akikola ku kaseera nga kitamya omwana nga kimuyisiza so oba oli awo nga maama w'omuwala agobye maama w'omuwala nekikojja w'omwana nga bagobye ku makya nnyo era bwe bantegeeza ensonga ezo nga zirimu obulwadde ng'ate omwana mulwadde ne bantegeeza nti baamugje nawe awaka okusobola okubuzaabuza obujulizi ne bamutwala gye batamanyi naye ng'omwana mulwadde nasitukiramu ne mugamba maama w'omwana nti tambulirawo ogende ku poliisi nze kaŋŋende nnoonya awateekeddwa omwana nentambula nentuuka mu maka wajjajja w'omwana azaala omulenzi nembategeeza obunene bw'ensonga simbwa azaalibwa kuno naye azaalibwa ku kyalo kuno kwazaalibwa era kwe kuli n'amaka ge gombi n'okuzikwazikwa kuno era we twaziise n'omugenzi so omwana gwewagendayo wamusangayo omwana saamusangayo nembabuuza gyali nebantegeeza nti baalina omusawo bwabwe gyebaali bamututte ekitegeza tebabyegaana ebyokukwatibwa baalinga ababyegaana nti bo tebabimanyi bamanyi omwana nabategeeza olw'okuba waliwo ensonga emukwatako omuzadde mugjeeyo omwana gye musuubira okuba nga mumuteresa okumukweka ateekebwe mu ddwaliro eritegeerekeka erimanyiddwa ate nga lina n'access ku maama gyasobola okugenda kubanga alina eddembe lyokubanga okulaba ku mwana we n'abatuuze balina eddembe lyabwe ate ne kati ensonga egyo ziringiddemu ab'obuyinza omwana alina okubeera wali access awatuukirikika buli muntu wasobola okutuuka bwe batyo ne bamugjayo baali bamutadde ne bamuleeta mu ddwaliro olwo lwennyini obataddeko embeera yali mbeera yakulagira olwo giteeka kwani ku jjajja ne bataata abato olwo ye simbwa kasobeza aliwa nga sinnamulabako era saamulabako kati ne bamuleeta zaali ziwera ssaawa 12 ez'olugero ne bantegeeza nti omwana bamuleese ng'omukulembeze era nalina okugenda okulaba omwana embeera gy'alimu oba ku bigambo bye bakugambye nfuna pikipiki wano nenvuga paka mu ddwaliro ekayunga bwe bamujja gye baali bamukwese baatwala obuvunaanyizibwa bamuddusa mu ddwaliro ekayunga yafiiridde gyenkedde gyenva leero kati bwe natuukayo nze nendaba abasawo nembanyonyola ekindeese omukulembeze avunaanyizibwa ku nsonga eyo nembasaba abasawo olabe ku mwana ndabe ku mwana kyomukisa omubi namulaba naye nga amaanyi ag'okussa matono n'okwogera kutono nembeerako n'ebigambo bye namubuuza ebitonotono teyanjatulira kubanga saatandikira mu kumubuuza nti taata yakukutte ali muyitawalajja otya kubeera mu mbeera eno ekyakuddisa awaka nanyonyonyola naŋŋamba taata eyandikira okuva awaka nemugamba atya yali akukuba yali takuwa mmere ng'oyagala atuuke ku kinyusi buli kimu ng'akikola kyonna kyonna naye kyeyasembera kugamba chairman story mbanvu wanatuuka nemugamba kati olubuto luno baŋŋambye mukuli okulwadde wajjayo tatata yakukuba muggo yakusamba yakola atya nagamba chairman tusigadde story mbanvu kamala okufuna ku maanyi ngenda bikubuulira byonna naye nga olwedde nze nina olwedde gwe ng'omanyi kati kwolwo nendaba abasawo nembategeeza ensonga nembasaba mukujjanjaba bakebera ensonga y'okukwatibwa eyo bagirabe ebatyo bakikola kati nze nenkomawo eyo okulaba nga tunoonya mwanisiibwa enkeera ku sande ku makya nali nyingira mwekereziya okusa nenfuna essimu y'omutuuze omu nantegeeza nti kyamanyi oli awo naye mwanisiibwa ali wano yeekalakasa era agenda ku poliisi kuwabira mukyalo oyo omukyala yakoze olukwe alagire omwana agambe mbu yamukuta naye kamutwale ngamba kitukoze bulungi tubadde tunoonya kasita agenda ku poliisi biri munaku nga mmeka olwo olunaku olw'omukaaga kati ku sande naye nga obulwadde bw'omwana emabega bwaliwo nga busirikiddwa kuba kiteeberezebwa nti omwana ono amawulire agasookera ddala yagawa jjajjaawe azaala simbwa naye jjajja olw'okulumwa ndowooza omwana we mutabani we n'alowooza nti ajja kujjanjaba omwana we bati ne balwawo n'omwana mu prosesi eyo bamuteako ebidagala ebiganda munyiganyigaenda bweyongera kakati bwe nakitegeera nenkubira poliisi ekimenyedde nti omusajja kwali ku kyalo
nti ajjeeyo kubanga baali bamumanyi mbu avuze agenze ne baalaatinga police post zonna ne station paka Naggalama ne bategeera netubagamba nti abazze munyweza okunoonyereza bwe kugenda mu maaso n'ekyo omukusomi baamulinda era ndowooza baamulabulira eyo mu kkubo teyatuuka ate yadda mu kulabika netubakana ne poliisi okutandika okumunoonya buli kasonda omwe bamaze okumubuusa akoze eki adduse tugamba omusango teguvunda katusooke tulabe okutujjanjabe tulabe omwana ono ng'akola ki amazima agasinga gajja kubaawo singa omwana waffe tunaaba tufunira obulamu bwe ekyomukusonga ekitasoboka naye wakati wano mu mwanya simba okutubulako esimu ye yasigala nga kweri era ng'asigala njogerezeganya naye yakubiranga naye namukubiranga okwagala okumanya oba essimu kweri oba yagirina era nenjogerako ne polisi nembaka mu batwambiyambire nti tulagira ku simu eno tulabe nga tufuna bw'oyogerako naye ku simu ng'akwata bulungi nga munyumya mbuzi olwasooka nagezaako bwe twamunoonya n'ambula nagezaako okumugamba nti mwami Simba kyetwetaaga bulamu bwa mwana badde nsaba tunoonyeyo ku ssente omwana ono tumugyewo enteekayo nga tumutwale emulago nantegeeza nti wakati mwami kodi ndikowe nalaze okunoonya ssente naye mbadde njagala okukwatagana ne muto wange waliwo omuto we yali aŋŋambye naye alina bye namugambye okutunda awo tufune ku ssente ekyo nga kindeeta okulaba nti wakwali era n'essimu mu kusookera ddala nga yakafa omufu yakafa essimu yankulirwa maama we mu ddwaliro eyokubiri nagikubira yiwe n'agikwata nange ndiwulire naye kitalo najjako essimu nokubira osisi awo Naggalama emutegeeza nti omwana gwe twalikolako follow-up yafudde nangamba yangu amangu ekayonga gende muze postmortem report esebo olabe ebyokuziika ekyo nengenda we ekayonga abasawo mu ddwaliro ekayonga bo bwe bakuwa ripooti y'eddwaliro nti omwana yasobezebwako abasawo bampa ripooti y'eddwaliro yalaga nti omwana yafa severe sepsis kyekiki kyebanzivuniramu nti obulwadde obwo buva ku biwundu oba ekiwundu eky'amaanyi ekisusse endowooza obujjanjabi kati nga kituliflectinga ku bino byetwali tufunye kati ensonga y'okukwatibwa yo bagikebera kubanga mu bitundu by'ekyama mwalimu amabwa ne mu kifuba muno mwakosebwa nnyo tumanya nti mu bino ebitundu by'ekyama birabika byajjamu amabwa mu kukwatibwa ate kino ekifuba kyali kirwadde ate endowooza yakinyiddanga kubanga tebyalinga bintu byapaka ayinza okuba nga yamukosa ekifuba kino n'ayisibwa bubi so jjajja w'omwana ayogerako naawe byonna process y'eddwaliro nekiwaddangamu okwogerako naye jjajja w'omwana okuva lwe nagendayo okubalagira okuggyayo omwana gye baali bamuterese mu ddwaliro saddayo kumulaba fokasi yange yali ku mwana mu ddwaliro kasana muzuula n'okunoonya mutabani asa twamujja mu mikono gya jjajja saddamu kwogera naye era naddamu okwogera naye ng'omwana afudde kuba nali sina mawulire malala mapya gengenda kujjayo ate bino byeyasookanga okubuzaabuza nga tayagala kwogera mutabani we gyali n'omwana okusalawo mwejjanjabira ebyo baali ndowooza biyinza okuba nga byaliwo nga famire oluvannyuma lw'okukizibwa nti singa omwana banaamutwala mu ddwaliro ajja kwogera ekituufu bagende bamujjanjabira ewaabwe osanga anaawona kati eno embeera ya maama bwe yajjawo kyali kibakakatako kumutwala mu ddwaliro eritegeere mubale tuli mu kukola follow-up tuli mu kulondoola enfa y'omwana omuwala namakula Chris eyafudde lwakuna sabiti ewedde n'azikwa ku Lwokuna naye nga okufa kwe yamala okusobezebwako taata we amuzaala kanu imagine taata we amuzaala omusajja n'afuuka ekijjolooto omwana we naye yaziikirwa so tulina ssentebe Ssaalongo Kimula atubuulira embeera y'ekyalo nga bwebadde story yonna nga bwe yatandika so okufa kw'omwana ono omusajja ono bw'omala omubikira oba omukyala bwe yamubikira nti afudde omwana teyajja kuziika teyaddamu kulabika n'essimu nezifaako okutuusa olwaleero agamu kubona obulaga nti ekituufu kati abaana bano bo baliwo abalala abaana era mu mbeera eyo okusooka baasigala mu nnyumba bokka ate nga bato kati ngadduse baane mu kumunoonya nga twagendanga mu nju nga mwebali yeebase naye oluvannyuma lw'okufa bajja wano okuziika ewa jjajjaabwe tebaddayo okwolwo ng'okufa kuwedde nga maama w'omwana addayo yali asabye abaana abo agende nabo era n'agenda nabo n'agendako n'abaana bana nga baali mukaaga olw'omu afudde basigadde bataano kati omukulu yali alinga omukulu kati n'asigala ewa jjajjaawe ye n'agendako n'abaana abana bwe yatuuka gye yali alowooza okubakuumira amanyina n'agamba tekijja kusoboka bangi
era bwati nankubira essimu ne mugamba abaana abaleete tusisinkane ewa jjajjaabwe ne bataata baabwe ne basenga baabwe babakwase aye tubalambike mu mbeera gye balina okukola ki okuyisibwamu. Era olunaku lwajjo ensonga gye twabaddeko bazze kusanga 7 tusinkana jjajja ne basenga twogera nabo abaana bakwasibwa mu butongole. So kati jjajja mukyala ate musajja azaala Simbo. Musajja azaala Simbo yafaayo okay, jjajja mukyala yaliwo kati era yalina abazzukulu beebwepo n'abaana bana babayita abataata. So kati nga mmwe Ekyalo ne poliisi muli mu kunoonya Simbwa? Era ko ripooti yange yerosi yalangirira mu butongole okunoonya Simbwa kubanga tumanyi nti mulabe kati si wa famire yokka wa kitundu ate omuntu watuukira okukola ekikolo kye ku mwana we gwazaala omuntu mbere kitegeeza n'omuntu omulala ayinza n'omukola ate ekisinga ekyo. Era twategeeza abatuuze n'ab'enganda bennyini twabategeeza nti ne bw'oba ggwe omukwesi manya nti okwese mulabe oba wakikoledde omwana owuwe n'owuwo gwamukwesa ayinza ekikola kye. Wali ofunyeeko keesi efaanaganako bwetyo ku Kayunga ku kyalo kyo kino? Tubadde tetukifunangako, tubadde tubiwulira buwulizi wala nnyo era byatukuba entuko y'amaanyi nnyo ku kyalo ffenna kyatutiisa nnyo kuba tubadde tetukiwulirako. Ono yasoose okukola ekyewuunyisa ddala okukola ekyewuunyisa so kati kukubiriza ki kwolina eri abazadde kati oba okubiriza bazadde ki? Abazadde abasigadde era twabakubirizako naye okukubiriza kwenina eri abazadde si bawano bokka naye bonna ensonga ezikwata ku bantu abakulu bandifube nnyo okulaba nga tebaziyingiza mu baana kuba ebisinga okuleeta ebizibu ebyo era twabyogerako bwe butabanguko mu maka n'entalo zaabwe bazimaliriza bandibadde balwananga entalo zaabwe ne bazimaliriza nga tebayingizaamu mwana era bandifube nnyo okulaba nga okusobagana kwabwe tekulina okukoseza mwana mu byensula mu byendya mu byensoma mu byobulamu bwabwe kubanga era bw'otunula ekintu ekyo kyamaanyi nti kati bano abaana abataano bagenda kukula mu mbeera nga temanyi kyabe waali kuba ayinza obutayita then bali yazadde ate mu mukyalo oli omulala era nabo kyekimu ate anajjangako eri n'atajja wano kati abaana ab'omukyalo bali bameka? Bali 3 n'abaana abataano abasigaddewo gwe 8 gonna gugenda kukola mu mbeera nga taata tebamulabako taata tebamulabako naye ate ekikulu ekyataata obutamulabako kale kiyinza okutaba kikulu nnyo naye ate ekyokukula nebbwali bintu mukulu waffe asooka olumba olwamutta tekigenda kubava ku mutima kyakusomozebwa kyamaanyi eri abantu. Omusajja ono abadde akozesa ku biragalalagala alina kiragalalagala kyemmanyiko ng'omutuuze wange nti abadde anyako kukeera era akatonotono naye tetumanyi kyava ku ki tetumanyi talina kiragala kyamaanyi kyakozesa oleka okumaliriza emirimu gye nanya kutula era nga n'ebigambo bye mu community bitono nnyo eby'abantu baire tukisuubira so tugambe nti muzimu gwamutemba butembi situmanyi kuyinza okuba okuwanooza n'enjogera naye bitaliiko byo naye nga era tubadde tufuna ebizibu ebyagala okwefaananyizaako bwe bityo mu famire eyo yemu eyo kubanga mu mwaka ogwo guwedde twafunako ekizibu ku muto w'omu era yabeera ng'aliko ekimuli nnyo n'agenda ew'omutuuze waffe omu mu mpangisa we n'amusika n'amugja mu nnyumba n'akambuwala mu mpangisa yali mutototo n'adduka ye n'asomba ebintu byonna n'abifulumya ebyenaabe ku makono ate n'atugambye nti teyamanya wekyajjira ng'amaze okuddamu bwanda so famire yennyini naye erimu obuzibu obw'enjawulo kubanga babadde batuukanga ku bizibu ebitali bimu bo bennyini ng'abantu oluusi bye tutayingiramu naye ate kati n'ebirala ebiyingira mu bantu abalala batakwatako kibaddewo ese so we baziika omwana tusobola okutuukayo we baziika omwana we wakadde tusobola owa jjajja mu kitundu ekyokubiri tugenda kubalaga jjajja w'omwana n'amalaalo tulabire ddala embeera eno nga bwetambula sayidi eyo ate tujja nakubalaga ne maama w'omwana naye tulaba ate embeera gyalimu so sigala nga okyagoberera subscribinga likinga sharinga naye nga abamateeka mutuyambeko omusajja ono asobole okulabika wonna wali ndowooza mu Uganda kizibu okwekwekamu okusinza ku biro babagamba asobola kubaawa ekyo tubadde tunakisuubira temunaba kutwakinga ku simu kubanga essimu ogitwakinga bakulaga omulongooti gwesikako naye omanya nti alabika ali kalimbiri wano oba ali nazigo okusinza ku tubadde tulina nteekateeka tutayinza kwogera eraba nga ekolafula kuyinza butakyogera ku mpewo naye nga tulina enteekateeka
kale naye ebitongole byonna kati njagala okuwula ebitongole ebiyambi abaana bano mujje mubabeerere mu bambi abaana bayinza okuba nga beetaaga obuyambi bw'ekika ekyabwe beetaaga ddala obuyambi bw'ekika ekyawaggulu kubanga abadde abatakulira yoyo ye jjajja ali mu mbeera ki asobola mukadde nnyo nga bw'onoomulaba takyalina kyasobola kuyiiya asigaza kimu kuba nti nno avunaanyizibwa naye nga bingi byatasobola kutuukiriza kale yenze muzzukulu wa Kisolomani Nkimba wawe kumire ku mukutu tovaawo